Kiro ekyakeseza olunaku olwaleero Tom D ne Agatha abantu abasinga mwalowoozezza nti omukolo gwa kukyala kubanga nawuliddeko babulooga abamu nga bagamba Tom D anazzaako Agatha ennaku yonna ey'okufiirwako maama we bw'agenze n'amukima mu butongole mu kukyala okutekwabadde kukyala. Simanyi ttaamu nnungi ya Luganda kye bagiyita naye nga bwe bumu ku kalombolombo k'omusajja oba omuntu ng'olina baawo oba mukyalawo okumukimayo wabeera nga aviiriddwa either taata we oba maama we. Omukyala oyo wagenda okubeera ng'aziika tamala kuziika n'avaayo nedda, gwe omusajja ali responsible ku ye nga bbaawe gwe agenda n'omukimayo. Yesaako kalombolombo simanyi nnyo details zaako naye nga ekyo Tom D kye yabadde agenza okubeera nga akola. Neera officially Agatha yamukimyeyo naye n'amukomyawo. So we bamala okuziika ekyokungubaga omukyala tagamba bugambi kati maliriza ngenze nzizeeyo wabba wange nedda. Mu buwangwa kiri simanyi bwe bakiyite obwe buzibu buliwo naye Tom D ekyo yabadde akola omukolo gw'okukyala oba mbaga oba kwanjula gujja beera nga gukutegeezebwa naye si kyekyabadde ekyo. Neera nga erinnya nno laba welinva mu mutwe mikwano gye abasinga okubeera close babaddewo. Tom D yasobodde okubeerako nekyayogera. Sezaala yabaddewo baza waliwo enteekateeka y'okugulira taata wa Agatha mbu taxi. Nawulidde nga suggestion eyo eringanga evuddeyo y'okugulira taata wa Agatha taxi. At least omuntu agivugenga emuleeterenga ekyonna kyonna ekyokulya oba sinakindi naye nga waliwo enteekateeka eyo mbu ey'okugulira taata wa Agatha taxi. Ngenda sigala nkuwa bu video bukambukuba okuba gye byatandikidde byonna bino omukolo gye gwagenze mu maaso paka gye gwakomekkeredde naye nga sinabeera nga okuteerako nkutegeeza bannaffe aba Legit Shots bakugamba nti basobola bulungi nnyo okubeera nga bakolera video y'oluyimba lwogwo wenna wenna omuyimbi ali eyo kubeere ng'oli upcoming oba established artist bajja lukukolera video on top of that bali promoting ku TV stations ez'enjawulo. Balina ne audio studio bw'ayagala okurecordinga oluyimba lwo lwa audio ate bw'alina omukolo gwa mbaga kwanjula balina kamera ez'omulembe bajja kukwatira omukolo gwo oleme kubeera nga wejjusa ne airport pick up gwe kuba kubiko enamba y'essimu ebisigadde obitulekere.